Abakwate kuliko Steven Serwanire, Robert Mukisa ne Jamiru Mutawe be bakwatiddwa nga basangiddwa Kololo ne Kyaddondo gye babadde batigomeza abantu. Waliwo omutuuze gwe babyeko ensimbi nga bakozesa ejjambiya ne yeekubira enduulu ku poliisi e Wandegeya. Twasobola okulenga ambush ku lw'abantu bano ababbi naye nga booperatingira kuki ku pikipiki. Abasajja bano ababbi abaoperatingira ku pikipiki balina ebijambiya be babeera nabyo nga biri wansi mu mito gye pikipiki, ate bagenda ne bavuga abasaabaze okuva mu bifo by'e Namugongo, ebifo by'Ekiira, ebifo by'Ekisaasi, by'Ewandegeya, by'Ekawempe ne mu kibuga kyaffe. Poliisi yasoose kukwata Robert Mukisa eyagiyambye okukwata banne bakolagana nabo. Bano batutte poliisi mu bifo bye basinga okubbiramu abantu. Nze nvuga buvuzi onavaako n'akwata batuwadde ntweyongerayo. N'akwata kyembaata nkoko ki? Ebyo naye baba balina oba ssente oba simu ntweyongerayo. Bwegamba mukola mulimu kigwa bubbi. Naye nga ebintu bingi ebyo kale ekyampalirizo oyingira ne. Poliisi era ebasanze ne pikipiki egambibwa okweyambisa mu kubba abantu. Abatuuze balumiriza abavubuka bano okubatuusaako obulabe nga batudde ku pikipiki yaabwe. Kati abayaya abo boolaba bajja ku stage ne bakujja waawo ne bakugamba nti awantu wagendera 15 oluusi ne bakuwako n'omutwalo olutuukeyo ne bakukuba akayondo ne bakutwalako booda. Omuntu oba ng'ovuga booda olina okubeera ne reflector, naye talina reflector, talina kintu kyonna ekimwogerako, talina elementi. Kubba bubbi bantu abasaabazi betuvuga. Bakola ebintu eby'amaanyi bagenda ne bakwata embadiya ne bakuba ekigo naye kati wano batulazeeko bulazi naye twebaza poliisi bwebanga etuusa okubakwata naye tuuka obbaleeta batulage enkola gye bakolamu okubba ppiki. Omu ku babbi bano Jamiru Mutawe olukwatiddwa n'ategeeza ng'ekyamuyingiza mu bubbi waliwo omuntu eyamubba ssente ng'agenda ebweru okukuba ekyeyo ne yeekyawa. Tomu yabba ssente zange nnyingi nanyiiza ba miliyoni zange 5 nali ngenda bweru nazitwala nasinawo kiddako kuba nali ntunze buli kimu. Banna abalala beetondedde poliisi okubasonyiwa ku b'embeera y'ebyenfuna yebakozesa kino. Banzibako pikipiki 2 yensigalako 0 tenga twetaaga ekyokulya nayingira mu lwambeera. Abantu bonna betubye batusaba tusonyiwe bali tubikola nga twagala tulinga baboneredde. Hassan Hiwumbire DPC we Wandegeya agamba bakyanoonya abantu abalala abavubuka bano be bakolagana nabo. Twagala information community abantu baffe aba bulijjo mutuwa amawulire tukwatagane okulaba nti ffe tusobola okuswinginga into action. Asabye abasaabaza abakozesa pikipiki okwegendereza abantu ababasaabaza. Nti owa boda takusinza magezi mubuulire kubo oyagala okuyita. Takugamba nti ate tuyite wano ewali shortcut gwe mulage wawo oyagala okuyita ate owali nga walungi nnyo.